Na cha M23 dachi bongedde okupondoka bayise amagye g'omukago gwa East Africa agali e Congo agakazibako lya Community Regional Force in Eastern DR Congo baddize ebitundu mukaaga abayekela bano bye baali bawamba ku gavumenti ya Congo okumala ebbanga eddene akabonero akongera okulaga nti bakkiriza okuteesa emirembe naddala nga nsalesale yabaweereddwa abakulembeze omukago gwa East Africa yaweddeko. Ebitundu bano bibakkiriza okuzzaayo kuliko ekyekaluba muremure nyamitama nkingo kagano ne kihuli era bano bayisa amajaago geddiza eminaala 13 gye baali bawamba ku gavumenti ya Congo. Ennaku z'omwezi 7 omwezi guno abayekela bano baalangirira nti bassiza wansi ebyokulwanyisa bagondere ekyasalibwawo abakulembeze b'omukago gwa East Africa ne balagira obubinja bw'abayekela bonna mu buvanjuba bwa Congo okussa wansi ebyokulwanyisa mu nkola eya kyeyagalire bwe kirema amagye g'omukago guno akozesa eryanyi okubasindiikiriza. Abayekela ba M23 oluvannyuma lw'okulangirira nti bassiza wansi ebyokulwanyisa balangidde enteekateeka y'okwamuka ebifo ebaalimu ne baali bawamba ku gavumenti ya DR Congo nga babikwasa amagye g'omukago ogwo agasindikibwayo okutebenkeza obuvanjuba bwa Congo. Bino bijjidde mu biseera nga gavumenti ya Angola ekulemberwa João Lourenço nayo kyejja erangirire nti egenda kusindika eggye mu buvanjuba bwa Congo okuyambako amagye g'omukago gwa East Africa okuzza emirembe mu bitundu ebitaaguddataaguddwa entalo eziri mu buvanjuba nga zireetebwa obubinja bw'abayekela n'okwongera okukuuma emirembe mu bifo abayekela bye baamuse. President Lourenço abadde musaale nnyo mu nteesaganya wakati wa President wa Congo Felix Tshisekedi n'owa Rwanda Paul Kagame oluvannyuma lw'obutakkaanya ensi zino ebbiri zemuliraanwa bwe zaafuna obwava ku bubinja bw'abayekela abo ab'enjawulo naddala ka M23. DR Congo ezeekyogera lunye nti Rwanda yeevujjira abayekela ba M23 okutabangula Congo kyokka gavumenti ya Rwanda ebadde ebyegaana. Ekkanisa ya Uganda etuuzizza omulabirizi omuggya ow'omukaaga wa North Kigezi ngono Onesimus Asimwe azza emigere by'omulabirizi Benon Magezi eyaliyo obulabirizi obwokutaano eyafa ekirwadde kya COVID-19 mu 2021 mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Emikolo egy'okutuuza omulabirizi omuggya Onesimus Asimwe giyindidde ku kitebe ky'obulabirizi ku lutikko ya St Emmanuel Kinyansano mu disitulikiti y'e Rukungiri. Omuteesiteesi omukulu ku kitebe ky'ekkakkalabizo ly'emirimu egy'ekkanisa ya Uganda Reverend Captain Canon William Ongeng asoose kusomera bakkiriza nteekateeka ezaagobererwa mu kulonda Onesimus Asimwe ku bulabirizi obwo. The House of Bishops of Church of Uganda at its meeting held at Lueza Training and Conference Center on Wednesday, the 18th of January in the year of our Lord 2023, under Minute 5 HOB LTCC January 23 subsection 3, elected the Reverend Onesimus Asimwe to be the Chief Shepherd of North Diocese in Church of Uganda. Erinnya ly'omulabirizi Asimwe lyanjuddwa omulabirizi omubeezi owa Kampala Hannington Mutebi wakati mu nkuyanja abakkiriza n'abakulembeze b'ekkanisa ya Uganda era omulabirizi Asimwe asoose kuba birayiro. Most Reverend Father in God, we present this godly and well-learned man, Onesimus Asimwe, to be consecrated to the office of the Bishop in the Church of God. May I invite the Bishop-elect to affirm the oath, declaration and undertaking. I, Onesimus Asimwe, swear that I will pay true and canonical obedience to the Archbishop of Church of Uganda. Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, His Grace the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu amwatuzza n'amukalatira okwewala emize egy'okutyobola ekitiibwa ky'ekkanisa ya Katonda ate okubeera omuwulize n'okukuuma ebyama by'ekkanisa. Onesimus, will you then faithfully exercise yourself in the same holy scriptures and call upon God by prayer for the true understanding of the same, so as you may be able by them to teach and exhort with the wholesome doctrine and to withstand and convince the gainsayers? I will so do by the help of God.
babadde akulembeddemu okubuulira yaliko ssabalabizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Henry Luko Rombi atabukidde nnyo abakulembeze abasussizza omululu ne batuuka n'okubba amabaati g'abakalamojja. So many hungry people. Tuina abantu binja binenzara ya man. Really hungry. Usuma kwe binenzara ya man. I wish it was hunger for food. Nangwa si kuno jangu binenzara ebyo kurya. It is not. Konkatinzara ebyo kurya. When somebody is hungry, omuntu yaba inenzara, he's going to be greedy. Naza kwatwa mururu. It's all mine. It is all mine. It is all mine. A hungry person is selfish. Iwe omuntu inenzara nabana yeyendeza. He can never give. Tarakubasa kushashanurenga rose akahaba. When he's giving, he only gives a surplus. Kwari kubana ahereza abandi abaherezo baragari turosigireho. A hungry person will look for anything to satisfy them. Omuntu inenzara nakwata kwata buri kimwe cyone cyaro kubona. Ugandans, abanya Uganda, only Jesus satisfies. Ninyi nakubagambira ngo Yesu nuwe nkoro kumara. Omulabirizi Onesmus Asimu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwali gwa 1965 ku kyalo Mparo mu disitulikiti y'e Rukiga. N'ayatula obulokozi mu 1988 alina diguli ey'okubiri mu by'eddiini, diguli ye esooka yagifuna mu byanjigiriza okuva mu setendekere Makerere ne diploma mu byenjigiriza gye yafunira ku National Teachers College e Kabale. Bishop Asimwe yabadde chaplain wa St. Francis Chapel ku Kasozi Makerere era okuwangula yali avuganya ne Reverend Kenneth Kareija ku kifo ky'ekimu ekyo. Abatuuze abasula mu bitundu by'e Nalukolongo mu ggombolola Lubaga mu Kampala ge bakomba olw'omwala gw'e Nalukolongo ogubimbye ne guyingiza amazzi mu mayu gaabwe. Namutikwa enkuba akedde okufuka omukolwalira aliisa amataba mu bitundu ebyo era ab'e Nalukolongo batabukidde nnyo abakulembeze baabwe nti tebakoze kimala okwerula omwala guno ogubayimbye endubaale. Buli nkuba lwetonnya mu bungi omwala gw'e Nalukolongo gubimba amazzi ne ganjaala mu bantu era omwaka oguwedde omwala gwe gumu ogwo gwatta abantu 5. Nakabugo Farida kansala akiikirira ekitundu ekyo ku lukiiko lwa ggombolola Lubaga awanjagidde ekitongole ekiddukanya ekibwa Kampala ekya KCCA kiyimirizeeko ku mirimu egimu kikola omwala guno ng'agambye nti ng'oggyeko amazzi agayingira amayu g'abantu naye ne kazambi akulukutira mwalo ogwo mungi ddala ng'ayolekedde okusaasaanya endwadde eziva ku buligo. Ono era avumiridde nnyo abeeyambisa akaseera ak'enkuba ne batakazambi olwo n'aggwera mu mayu g'abannaabwe. Kusaba uwakiri abala wonna musooke muyimirizeewo naye mulongoose omwala amafuta we gali ku divizoni agasobola okutereeza omwala ogwo kubanga tukola budget ey'amafuta ago. Kubanga enkuba eno etandise eyinza okuyisa obubi abantu baffe tetwagala ate tudde mu maziga ng'abantu baffe bali mu kufa ebintu leero byonoonese ate ng'ennaku zino tubadde basaba amafuta nga bagamba nti bali mu kutereeza mwala ogwo naye kitulumye nnyo okuba nti olwaleero omwala gubadde gwazibikira buli omu kyagamba ng'amazzi gadda mu bantu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kooti z'ebyalo zikkirizibwa okuwuliriza emisango mu nnimi ennansi nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Etteeka erifuga kooti z'ebitundu eby'ebyalo oba ez'emiruka gye bayita Local Council Courts Act likkiriza kooti ezo ezitula okuva ku kooti ya LC1 eya LC2 oba LC3 okukozesa olulimi olw'ekinnansi oluli mu kifo ekyo weebeetudde. Bw'ebanga eri mu kitundu kya Buganda esobola okukozesa Oluganda, bw'eba eri mu Busoga esobola okukozesa Olusoga. Era etteeka ligikkiriza ddala obutafaananako kooti zino endala nga olulimi olutongole Luzungu. Kooti ez'ebyalo eza LCs zo zisobola okukozesa olulimi olw'ekinnansi oluli mu bitundu ebyo gye ziri. Abakristu mu kisomesa ky'Ebulenga Kikaya mu parish y'e Buloba beetabye mu misinde mu Bunabyalo egy'okusonda ensimbi ez'okumaliza ekereziya yaabwe. Newankubadde ekire ky'enkuba kikedde kufudemba mu bitundu bya Kampala n'emiriraano, abakristu bano baagumidde enkuba eyo ne bagiddukiramu olw'okuggyayo omulamwa. Babadde yasimbula emisinde egyo Dr. Kagwa Mugagga yeebazizza nnyo abakristu n'abazirakisa abeetabye mu misinde egyo olw'okugumira enkuba n'okudduukirira omulimu gwa Katonda. Oluvannyuma lw'emisinde egyo Reverend Father Anthony Matovu okuva mu Makerere University akulembedde mu misa ekitiibwa. Mu kuyigiriza Father Matovu akubiriza abakristu okusoosanga omutonzi mu byonna naddala nga bamuzimbira ennyumba ejja mu kitiibwa kye. Omusaserdoti Father Anthony Matovu agambye nti kyewuunyisa nnyo okulaba nti abantu kinnoomu
babeera n'ennyumba ezitemagana nga ssema naye eya Katonda ne bagireka batyo bw'atyo kwe kusoomooza abakkiriza abo okugjayo n'ag'omubuto bamalirize ekereziya y'Omukama. Mu ngeri y'emu akubiriza bannayuganda naddala abakulembeze okugyamu omuze ogw'obulimba ogujja gukula buli lukya ogutuusiza n'abakulembeze okujweteka ebigambo ku bannaabwe naddala bwe bavuganya mu byobufuzi. Ensimbi ezisobye mu bukadde 10 zezisondeddwa mu misinde gino so ng'ekereziya okukubibwa plasita n'okuyooyoota wansi yeetaaga ensimbi obukadde 6. Nankubadde emisinde gibadde gya kusonda nsimbi naye abawanguzi babuuseewo n'ebbaasa enzito ennyo n'ebirabo ebikalu. Abakulembeze mu Lubaga North batandise kaweefube okutalaga ebitundu bye bakiikirira okumanya ebisoomooza abatuuze binogerwa eddagala nga bayita mu kuteekateeka empaka z'emizannyo emizannyo eginaakumaakuma abantu. Bakulembeddwa minisita wa Kampala ku ludda olwabula gavumenti Abeka Kawalya era nga ye mubaka akiikirira ekitundu kya Lubaga North ne bategeeza nti ebiseera bingi abalonzi baabwe baba n'ensonga ezibaluma naye nga tebalina bazituuse eri bakulembeze baabwe. Mu nteekateeka eyo batandisewo emipiira wakati w'abakulembeze n'abalonzi era bagambye nti bakugitegeka miruka gya Lubaga North gyonna ng'omuwanguzi wakufuna ebirabo ebyenjawulo era gitandikidde mu luka gwa Namirembe Bakuli. Ttiimu ya Pearl Motor Dealers yewangudde omupiira mu luka guno ng'ekwasiddwa ekikopo omupiira emijoozi n'ebbaasa y'ensimbi. Babadde abakwasa ebirabo Mbaka Kawalya ategeeza nti basalawo okuyita mu mipiira egyo okumanya ebiruma abatuuze baabwe n'abasuubiza okukola ekisoboka kyonna okulaba nti batuusa eddoboozi lyabwe newankubadde waliwo ebisoomoozo. Twasalawo okuyita mu mipiira gino okukunga abantu baffe. Twasalawo okuyita mu mipiira gino okubajjukiza ebinyiga eggwanga Uganda. Twasalawo okuyita mu mipiira gino okuuma omukwano. Era njagala obategeeza batulemeseza bingi nnyo tebakyatukkiriza na kujja mu bifo bye twalibadde tugira kwogera nga n'olwaleero bagezezzaako okulemesa omupiira guno okubanga gubeerawo. Buli ttiimu yeetabye mu mupiira guno eweereddwa omupiira n'emijoozi kwotadde ensimbi enkalu. Kansala w'ekitundu ky'e Namuŋŋona Ssemaganda Ronald agambye nti bakusigala nga bakola kaweefube ono okulaba nga bamalawo emiziziko egibadde wakati w'abalonzi n'abakulembeze. Kibiina kyaffe ekikulu kyakulaba nti tudda mu bantu ate obaolyawo ne tumanya n'ebintu ebibanyigiriza. Kituufu batusindika mu kanso oba okubateeseza waggulu eyo naye kyamakulu nnyo okulaba tufuna obudde ne tuassociatinga ne tubaako activities zetwengaginga nakuba tuba mu mupiira gwa kuwakanya kino nakiri wekanga otegedde ebizibu byabwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice, nga bali wamu ne Musa Kindergarten and Preschool Ndejje Kanaaba, essomero eriri ku musingi gw'Ekiyisiraamu ate nga basomesa bulungi ne Quran nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Kilabu y'omupiira ya Vipers ya Uganda Premier League eronze Alexis Sabiri Musongola ng'omutendesi omujjo wa kilabu eyo. Sabiri avudde mu kilabu ya Bull FC ya Uganda Premier League yasembayo okutendeka Bull olunaku lw'eggulo yasembyeyo gitendeka olunaku lw'eggulo bwe bakubye Sports Club Village Ogosalo ngole emu ku bwereere mu mpaka eza Uganda Cup. Gisabirye ayanjuddwa abawagizi ba club ya Vipers olwaleero ku kisaawe kya St Mary's ekitende era mu nteekateeka eno wakola ne Richard Waswa, Sako Ibrahim Mugisha ne Kato Ibrahim. Alexis Sabiri yazze mu bigere bya munaasi wa Brazil Beto Bianchi eyagobeddwa ku mulimu ogwo olunaku olwokuna Olise. Gisabiri ajjukirwa nnyo okuwangula ekikopo kya liigi ne club ya URA ate n'ekikopo kya Uganda Cup nga yakiwangulira Victoria University ne Bull FC. Vipers agisanze mu kifo kya kuna mu liigi n'obubonero 28 nga KCC ekulembedde basingako obubonero 7. Omulimu gw'omutendesi ono gusooka kuzannya ne Wakiso Giants mu mpaka za Uganda Cup omutendera ogwa ttiimu 16 ku Lwokubiri ssabbiiti ejja. Bannaffe ag'essaawa zino kangawumbe mu bufunze.
Abayekela ba M23 dachi bapondose bayise amagye g'omukago gwa East Africa okuzzaayo ebitundu 6 abayekela ba M23 baali bawamba ku gavumenti ya Congo. Ekkanisa ya Uganda etuuzizza omulabirizi omujja owa North Kigezi nga Onesmus Asimwe. Abatuuze abasula mu bitundu by'e Nalukolongo mu ggombolola Lubaga mu Kampala gibakaba gibakomba olw'omwala gw'e Nalukolongo ogubimbye ne guyingiza amazzi mu mayu gaabwe. Gemawulire ag'essaawa zino mwewale nnyo okuwuliriza akuume.